njagala bategeeza temuli mu parliament ku invitation ya Anita Mongo si yabayita. Getting money on homosexuality and you're covering your dirt. Itekeri lyebisi agamba si gavumenti wabulaba MP balisa ku lwabwe era nga asuubiza nti teeka bagala disazaamu ng'omwaka guno tegunaggwako kubanga kibokyezza bakwatagane na bisiyaga byabwe be babitandika bakwatagane nabyo temutuyingiza mu bintu byammwe. Ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Sentale bebokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Nnyo webalire ddala nkwaniriza ya Sipiika Anita Mongi engeri gye yabadde ayogera. It came to my attention that some individuals or group of members went maligning in this house that we either gave 100 million or we are about to give, whichever, as a bribe. I am asking, bribing you for what? What are you bribing you for? I want to request you people, before you come up with such an allegation, you must be able to substantiate. You cannot just go, because this is the forum where you should come and talk. You go to the public, you go to the media and start talking all of that. If you're covering your dirt on homosexuality, you're getting money on homosexuality, and you're covering your dirt, don't use this house to cover it. Don't use parliament to cover your dirt. Eat your money of bomb shafters, all those ones. You cannot come and say that we are bribing. Bribing you for what? If you're covering your dirt on homosexuality, you're getting money on homosexuality, and you're covering your dirt, don't use this house to cover it. Don't use parliament to cover your dirt. Eat your money of bomb shafters, all those ones. Waniriza video girabe ya Sipiika Anita Mongi engeri gye yabadde ayogeramu. Njagala kwogera ku bintu bibiri ebya Honorable Speaker Anita Mongi, Speaker wa Parliament ya Uganda ye-11 ate mpozi ne His Excellency Bobi Wine era nga bulijjo. Mbozi yange gye ntera okukola ebiseera ebisinga njesigamya nnyo ku mukulembeze w'eggwanga eyalondebwa abantu wadde si yali mu bukulembeze. Nze Kalyesuubula aka Big Bro Jamal Owena Kaseke. Tubeerangawo program ebeerangawo mpolampola. Genda mu comment section lekayo obubaka ate n'ekyokubiri osobola okusharingako, osobola okusalamu akantu koyagadde n'ogamba obw'ensonga nziremu ngi-clarifying because we talk with facts. Video eyo nsose n'engikuzannyira. Honorable Anita Mongi yabadde agezaako okutegeeza nti Bobi Wine bw'agenda e Bulaaya kwegamba akozesa parliament nga akatuuti k'ebyobufuzi eri n'aboonoona era n'agezaako okwogera nti bwe bagezaako okuggyayo data we owa homosexual oba ebikwatagana n'ebisiyaga lwaki teyeesonyiwa n'agamba emiliyoni ze-10 kiye kyagamba kye baaguliridde ababaka ba parliament. Yayogedde ebigambo bingi nnyo. In my view, my statement, nga Munnayuganda akwatibwako nti ekisookera ddala Bobi Wine si muli wa bisiyaga, nti tumanyi bulungi alina omukyala alina n'abaana. Ekyokubiri, Bobi Wine okugenda e Bungereza yaliyo last week, nti yali kwegamba ateereddwako natti y'obutaddamu kulinnya era n'amala emyaka 10 kubanga kino kyakoma mu 2014 oba 2013.
ekyo bwe kyakoma n'atambula mpaka 2023 gy'emyaka 10 nga talinnyayo. Naye oluvannyuma lw'okubeera ng'akwatagana ne balooya be abawano mu Uganda wamu ne balooya abali international okusobola okubeera nga aggyibwako natti okuyingira Bungereza. Olw'ensonga Bungereza waliyo abagoberezi be ate waliyo abamukkiririzaamu nti enjiri gy'agezaako okutambuza yabuta kwasaganya mukwano gwa bikukujju. Era simanyi obuzibu bwavuddewa obwa sipiika okubeera nga avaayo n'obusungu n'akyogerako bw'atyo, kubanga ffe bannansi abagoberera era tubeerayo nga tulaba kati ne weebuuza kino yabadde ayogera kyaki, ate yabadde akyogeza busungu. Kyagulanyi akyabanyiiza nnyo by the way, kubanga ffe oba oli awo n'abalala abali wansi, kubanga tukimanyi bulungi nnyo temusobola kukontrolinga nnamba y'abavubuka emyaka 18 katubale emyaka temusobola gikontrolinga emyaka 15 ku myaka 35 kubanga ffe tusinga obungi. Ffe tusingira ddala obungi kati bw'otunuliramuko bw'otunulira ennamba y'abavubuka nti tuli 8 ku 100 kati zino stage levels endala zigabana that 20% esigalayo. Kitegeeza ki? Nti wakati gavumenti erina kwetereza bwetereza neekolera bantu bye baagala ku ground, nekka ku ground neekola bintu oba neekola neetuusa kye bayita service delivery. Service delivery mwe muli nti neekola enguudo, amazzi ne gatuuka, masannyalaze ne gatuuka, amalwaliro ne gabeeramu, amalagala, ne kiba nti enguzi evudde kwegamba ebeera nga eva mu bali waggulu, kubanga enguzi kati yavaawo wano ku level ya wansi etandikira ddala waggulu mu numbers ezisooka namba 1 2 3 4 5. Kati bwe njogera ku ezo mba njogera ku ministries ez'enjawulo, that is ministry y'ebyenjigiriza, ministry y'ebyobulimi, ministry y'ebyentambula, internal affairs, kwegamba ministries ezo eziri waggulu ezo nti enguzi yo nnyingi nnyo nti oba oli awo yeremesezza n'okubeera nga eggwanga lyaffe lisobola okutambula. Ekyokubeera nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogera n'agenda e Bulaaya speech ye gye yayogedde ate ejjibwayo neteebwa mu parliament neeteesebwako. Lwaki muba temuteesa ku bintu birala instead okubeera nga mudda ku Robert Kyagulanyi, kubanga ate ye ayagala kukyusa bukulembeze na bannayuganda kubeera nga beeyagalirako nga balaba ku nsi ekyuseemuko etali eno gye tulimu. Ndowooza ntegerekese bulungi nnyo. So kitegeeza nti olwaleero bw'anaaba nga alina speech gy'akoze ye ebbali ate egenda kuggyibwayo ejje etandika okwogerebwako mu parliament instead. Lwaki twogera ku bakibalama? Lwaki twogera ku bantu abawambiddwa? Lwaki twogera ku political prisoners? Kubanga bangi abali eyo baggyibweyo mu makomera, bajje mu kkooti bawozesebwe, then babasalire okitegeera oba bateebwe bejjeerere. Kubanga ezo speech ekyo nazo weeziri nti musobola okuggyayo ensonga bwekyo ne mugiteeka ku floor ya parliament ne mugiteesaako ne mumanya nti nno kati tuteesa kubaki kubakwatibwa oba abaawambibwa. Ebintu bingi ebirina okwogerwako mu parliament. I don't know why mu insistinga ku kintu kya Bobi Wine ekyokubeera nti nno olw'okuba yabadde alabula babaka be, ababaka ab'opposition bonna ababaka ab'opposition bali 65 naye yabadde abalabula millions 10 ezagabiddwa obukadde 10 ng'abalabula. Kubanga omanyi waliwo kapa, mwena mumanyi kapa emanyi okuzaala obwana, naye waliwo weezaala obwana ne mubaamu emiyaayu tegigenda mu bantu. Era bw'ojja n'oboggola bw'oti olaba omuyaayu ne gudduka ne guva, te kakapa kennyini ko kasigala. Kati gwe kitwale nti Bobi Wine kapa mu kuboggola mu kwogera bw'ati kyagenda kutandika okulaba emiyaayu era gibeeramu. Kubanga tojja kugamba nti abantu ffenna tuli bantu, tusobya, tutambulira mu nsobi, naye era waliwo kati ate boolaba abakoseza ddala abantu abaabalondanga bo tebafaayo nga ne ssente bazirya, kuba tulina ababaka bangi be tumanyi. Of course ab'opposition mubamanyi, mulimu n'abavuddeyo abajja ne bava ku sayidi y'abantu yanyigirizibwa
ne batandika ne bagenda te ku side ya government, which is bad kubanga abantu be babalonda babateekamu obwesigwe babalonde mutambule mugende ate ne mutuuka eyo ne mwekobaana ne government olwo ne mudda ku ludda olunyigiriza ne muva ku ludda olunyigirizibwa lwe luno olw'omuntu w'abuntu omuntu atandikirwako agula ekitole kya sabbuuni n'akigula nusu 10 ekitole oba n'akigula nusu 7 omuti n'agukwata n'agula nusu 65 yoyo omuntu atandikirwako ate nga mmwe mugula box ne zibeera mayumba gammwe nti emmotoka ovuga full tanka ate ono omuntu ow'ennakase kajja kukwata nusu 15 bakasanvu awantu we twali tutambulira 2,500 nga bamusaba nusu 7 ku mutwalo okutuuka e Kampala. Ekyo kiba kimukosa nnyo olw'ensonga enkota y'ettooke tekyatundibwa mutwalo etundibwa 15,000 luli gye yatundanga omutwalo nga ne transport wa 2,500. Oba ntegerekese bulungi kati kiba kitegeeza nti ekyo omuntu wa wansi kiba kimukosa nnyo kyagulanya obulumi bw'alina bwa muntu bwa wansi olw'ensonga nti bw'otunulako kofa abali mu industry naye kubanga twali mu industry naye nga tumukyaza ku zirediyo nga tubeera naye nti ye muntu eyatambulakokko n'ava nga ajja ekkololo nga ajja wano wansi we yali asomera n'atambula n'agenda ekamwokya ye muntu eyatambulakokko ng'asobola okutambula olugendo oluwera alidde ku kikomando akiriddeko nti ne mu parliament tujjukira bwe bali bamugambye ogenda mu parliament n'akuba abasirikale ekimmondi n'ayitamu yatambula n'agenda n'ayitira mu ghetto abaana ba ghetto be bamukwekanga n'agenda n'ali ekikomando kye yali alanki oba tekimwenyinyaza tekiri because amanyi omuntu wa wansi era amanyi n'obulumi nti naawe wennyini waatuuse wagenza otuukawo Sente z'amaze ku performinga kuyimba n'abeera nga artist naawe n'atuukawo waali n'amanya nti kakati kino kiri bwe kiti tagenzeeyo kufuna ssente oba azifuna oba tazifuna naye agenza okugendayo ffe nga tulaba ali bulungi okusinga abalala abagendayo nga bali bubi nnyo ne basooka ne beetereza ne famire zaabwe kubanga nammwe mukimanyi ababaka ba parliament abasinga wakati ssaawa zino bwe muba muli ababaka 505 plus ababaka ba parliament abo baaki kubanga eyo nayo topic ejja kuba ndala nja kugireeta kubanga waliwo yaginsabye waneeno abo ababaka ba parliament baaki kubanga tibalina mugaso wabula okuleka okwagala nti government yeeyongera kutema butemi district n'ereeta empya constituency n'ereeta empya yes abantu baba bafuna emirimu baba bakola ki naye muba mweyongera ate okwonoona ssente y'omuwi w'omusolo instead ebyo byonna mubanga mubigaziya kitegeeza tulina kutula ku ground budget ne zikendeera nti budget kansookere ddala ku ya nnamba emu kubanga nnamba emu bw'abanga olunaku just drawer ye ya miliyoni emu eya Uganda omanyi kye kitegeeza nti esaati egulu eyambalwa kati gwe balamu buli lunaku akozesa ssente mmeka okwambala obwambazi so baganda bange abanda banamu abangoberera njagala nnyo tufunemuko omwoyo gwa ggwanga waliwo emboozi gye nabasuubiza eya General Idi Amin Dada ebintu bye yakola waliwo ebintu ebimu byenyinza okompeyaringakoko ndowooza nga musobola okubitegeera abamu mwaliwo abalala temwaliwo naye ekikulu kya byonna ffe tusoma bisome kuba tusoma history ebyaliwo nga mu 7 awe 787 awo wonna omanyi kuba kati awo emboozi yali ya Obote 1 Obote 2 then n'Amini awo wonna nga bwe babiwandiika omanyi history repeats itself bijja byeddiringana nga bwe mubiraba tewali nnyo kyamaanyi naye olwaleero nti emboozi ze munyumya mu parliament ng'obusungu bw'obadde nabwo sipiika wa parliament bwe busungu bw'oba oleeta ku bannayuganda ababuzibwawo obwo bwe busungu bw'oba oleeta ku bannayuganda abasibwa obwo busungu bw'oba oleeta ogambe nti lwaki bannayuganda tebabatwala mu kkooti ne bawozesebwa ne basalirwa kubanga ffe obulumi bwaffe buli nti twagala basalirwe okitegeera basalibwe bave mu makomera mu butungi bwakyo nti kati gundi bamusalidde ebbanga ne bweriti yakola kino bwekiti ne bwekiti that's all tumanye nti omanye ne family zino bambi balina bakyala baabwe balina abaana baabwe bamanye nti kati yasalibwa emyezi 6 oba emyaka 2 bwe kinaatuukaawo agenda kumaliriza ave mu kkomera
Kitegeera bwebo busungu bwokozanga wakoza ku busungu bwokubeera nti Kyagulanyi alingiriza lwaki alaba sente millions 10 for what ntimanyi lwaki mwe munakera ku macha ne mujjayo we mukera ku macha ne mujjayo biki mugambe wayo mukera ku macha ne mujjayo ebintu bye date we bigwakola yena akola date ki okay tetusobola kugamba nti ali 100% perfect naye ebintu ebisinga eby'omuntu wa bulijjo omuntu wa wansi ekyo kyetumwagalako ffe kutulumirirwa tewali kirala nti at least avuddeyo waliwo ebintu ebimu byayogerako ng'ebyo biririyo kubanga ffe yatubuusa dda oba yatandika okututereeza mu bwongo nti eggwanga lirina ttambula bwe riti kino ekintu kirina bbeera bwe kiti lwaki kino kiri bwe kiti lwaki kino kiri bwe kiti so nze nsaba nti obusungu obwo bwonna bwe mukozesa waliwo ensonga ezitalina kwogerwako mu paalamenti mwogere ku nsonga z'amalwaliro temuli ddagala mudisikasinga otujja bba basanyufu nnyo ng'abannansi mwogere ku nsonga z'ebinnya mu Kampala mwogere ku nsonga z'enguudo mwogere ku nsonga z'ebintu ebikwatagana n'okusoma education sector yonna mwogere ku ebyo ebintu mwogere ku byobulamu okusinga okudisikasinga ku Kyagulanyi n'abawa burden n'abawo ne mukwegamba ne mubeera nga mutwala obudde sipiika omulamba n'otwala obudde n'otandika okubeera nga oyogerako kiyogeddeko kituufu ezo millions 10 zaaki lwaki ziweebwa omubaka wa paalamenti nga tezisobola okugula emifaliso zisobola okugula eddagala zisobola okugula ebintu eby'enjawulo eggwanga lyaffe liba liragawa olwo bwobanga musobola okutuula awo ne mugaba jasinga mukola putinga oba mugula ekirowoozo ky'omuntu kuba musasula eyonguzi ababaka bano bayiseewo etteeka lyammwe lye mwagala ligende because muba mwetaaga majority kati awo era bwe liba liyiseewo nga libagwa nga liteekebwa mu nkola naye ababaka b'opposition ekikulu kya byonna omukulembeze wange yabadde ali ku mukwano gwa bikukujju nga teguliiyo omukwano gw'ebikukujju nga teguliiyo era ye tagukkiririzaamu so emboozi eyo nga bw'ogirabye naye nkyeyongera okwagala okunoonyereza era nja kujja wano mbagambe nga njagala ekikulu kya byonna kumanya simanyi lwaki kyabadde bwe kityo kubanga era yakireese immediately nga Bobi Wine amaze okukola press conference nekivaayo kyekyamu ne muganda wange kubanga bwe yakoze press conference bwe twakola press conference wali Kavule Makerere then ekiro akawungeezi ate ne Eddie Kenzo n'akola press conference the same nga ddamu Bobi Wine nga bwe nabawadde story ya Jjo nga ddamu Bobi Wine era ng'amugamba amwesonyiwa lekeraawo mumanyiira tamanyi lwaki kubanga ye muyimbi ali under him bla 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 of course kubanga oli ye president wa federation nakikiriza nti abeera under him abeera wansi we naye waliwo ensonga kati era gwe tosobola kukitegeera nti saawa zino kyobala nze nabagambye nti tetusobola kera ku makya bannange ne tokkiririzaamu nti nno gwe tokera ku makya n'okemebwa ggwe omuyimbi ali eyo nolowooza okyali ku level ya Kyagulanyi takyali ku level y'abayimbi ekyo njagala tukkirize bannayo manye amazima temugaagala njagala tukkirize Bobi Wine mumuleke takyali ku level y'abayimbi ali ku level like Bobi Wine nga ye he is international brand nti wano wabaawo embeera yonna emutuuseeko oyinza olaba America esituka Bungereza esituka Italy esituka Germany esituka ensi Russia esituka just because waliwo ekintu Bobi Wine is an asset international asset ekyo kye mulina okumanya kati ffe bannayuganda abalumire tulina kukozesa mukisa ogwo bwe tugukozesa ne tumanya nti kati Kyagulanyi oyo gwe tuli naye international asset yes eka tutambule tugende n'oyo so nga maliriza era nga bulijjo oluguudo lw'e Nakaseke lukyali lufu n'obwetoowaze mu kusaba wakati siragira nsaba waliwo omukadde waffe gwe kikwatako Jeno Sali Musale kino kikukwatako
kubanga Nakaseke of course tukwebaza kubanga ogezezzaako nti waliyo industrial park abavubuka abamu bafunye emirimu naye waliwo ate bweweerabidde bano abalima abayikozesa mulimu abalima ennyaanya ffe tulima ennyaanya tuli bamu abasinga okulima ennyaanya mu ggwanga lino Uganda e Nakaseke tulima emmwanyi tuli balimi ba cukkamba tuli balimi ba bitooke tuli balimi ba muwogo twasimba ne kalituns twayiga n'abaana ba bodaboda gye bali Munnayuganda oba omuntu w'e Nakaseke ali eyo toyinza keera ku makya mu butuufu nga yalimye ennyaanya ze n'agamba agenda zitwalawo obulenzi okuva e Nakaseke mpaka w'obulenzi oluguudo kimu kye kikolebwa kutematemayo bwe bati ne baddira ettaka ne baliteeka ne bayiwamu malamu bwe wayitawo emyezi ng'ebiri esatu lwonna ne lubomoka ne luvaawo buli kaseera oluguudo olwo budget ezeekolebwa okuva mwayingira mu buyinza okuviira ddala mu 86 nga zikolebwa budget n'enguudo nga zizimbibwa lwaki oluguudo lw'e Nakaseke teruzimbwa nze okwemulugunya kwange kuli ku nguudo ziri 3 oluve Nakaseke oluve w'obulenzi ne luyitamu ne lujja e Namasuba ne lujja e Timuna ne lujja ne lugenda ne luyita e Kasangombe Timuna ne lugenda mpaka Nakaseke mpaka Kapeeka oluguudo afande jeno tusaba oluguudo lukolebwe oluguudo luva e Nakaseke oluve Kalule ne lujja ne luyitamu ne lugenda e Bowa ewasa basajja Kabaka ku lubiri awo ne luyitawo bweruti ne luyitamu bweruti ne lujja mu Ndoomo ne lujja mpaka Ekimwanyi ne lusalamu mpaka Nakaseke ku Kibaati ne lutuuka ku Kibaati ne lusaliramu ddala lusalamu Busazi lutuuka ku Kibaati lusalamu Busazi ne lugenda ewobule ne lugenda e Kamuli ne lugenda Ekiwoko lugwa ku luli olukoleddwa mu myaka 4 mu myaka 37 twakafunamu oluguudo lumu olukoleddwa e Nakaseke oluguudo olwo kale tuyinza ogamba ziri bbiri nti waliwo luno lw'Ematugga oluvamu ne lugenda e Semuto naye jjukira kati Matugga avuga n'agenda ayita mu Wakiso district ne luyingira e Nakaseke district kati olwatunyako hafu kati n'oluguudo olulala lukoleddwa oluli mu kukolebwa luno oluguudo oluva Luweero ne luyitamu ne lugenda Ekiwoko ne lugenda Engoma olwo mu myaka egyo lwe twakafuna lwokka naye nga waliyo enguudo ng'oluguudo lw'obulenzi lusalamu mpaka Kapeeka Semuto oluguudo luno olwerabira jeno oluguudo tulukozesa nnyo so tusaba oluguudo olwo lukolebwe ze ng'omuvubuka ali ku ground era akwatibwako Nakaseke Nnuma ebbanga lyonna lembaddeyo lyendiyo kubanga ndi ku ground enguudo nfu jeno nguudo nfu zonna kitegeeza tewali omanyi nabagamba tewali nkulaakulana esobola kujja mu kitundu ng'enguudo zaawo nfu tekisoboka newe muba mubikoze mutewa mukoze buti azirongazo ng'enguudo zaawo nfu tewali abantu bye baba babonaabona nnyo mu kubonaabona omuntu bw'alwala musiitaana okutuuka ku ddwaliro abaana ogenda ku ssomero basiitaana abantu okutwala ebyamaguzi byabwe mu butale basiitaana kati ne woba okoze ebirala byonna naye nga temukoze enguudo enguudo z'e Nakaseke muzikole muzifeeko kubanga eyo mwalwanirayo abantu baayo bakukkuluma bajjajjaffe bakukkuluma bakitaffe bakukkuluma nti tebufudde Nakaseke muli mu kukola birala byonna naye Nakaseke mukole enguudo zaayo kuviira ddala mu 86 bwe mwayingira obuyinza temugamba zo budget ze mukola bw'enguudo ne zibeera ku budget ne bakola luno lwaki temukola nguudo z'e Nakaseke nga gye mwali era gye mwalwanira akuume atakuumira mpeera ze kali esuubula ndiwe Nakaseke gye banzaala era gye nsinzidde Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala
ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sauna massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo, kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 75164215 oba noti 761489 noti emu noti 4 Nina Guest House, a home away from home. Abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye company egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75393686 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.